amiina. Olugonda mulema weesala erinnya ffe Bikira Maria. Naffe Bikira Maria twongera okwebaza olunaku luno olwaleero. Twongera okwebaza olw'abasaaseredoti baffe abamenya ensi yonna. Tukwebaza olwa Eklezia Katolika ebunyenkulu bw'ensi yonna. Tukwebaza olw'omwana we Yesu Kristo eyatondebwa mu lubuto. Twongera okukwasa abo bonna abaweddemu essuubi abatakyalina kukkiriza, abalina okusoomoozebwa okwa buli ngeri nyaffe Bikira Maria eyongera okubayamba. Tusabira abasibe abali mu makomera ag'omwoyo n'ag'omubiri. Tusabira abalwadde abali ku bitanda n'abali ewaka n'abali mu kkanisa yaffe. Tusaba abasamaliya abalungi Mukama abatuukeko yonna gye bali, abeetaaga essaala Bikira Maria zibatuukeko essaala zaffe, obanyige ebiwundu ebiri mu mitima gyabwe. Tusabira abamulekwa ne bannamwandu. Tusabira omutukuvu Paapa waffe Francis, abeepisikoopi na bonna abamuyambako n'abasaaseredoti. Tusabira abo bonna abatalina kyakulya na kyakunywa. Tusabira abayonta n'abayala. Bikira Maria otennyonta eri mu mitima gyabwe n'eri mu mitima gyaffe. Tukwasa ebika byaffe Bikira Maria, otuyambe, oyambe n'abo bonna ababirimu n'abakulembeze. Bikira Maria tukwasa emyoyo gyaffe gino egitalina bwe giri, oyongere okutuwa enneema ezo zonna zetwetaaga. N'ebyo byonna Bikira Maria maama bye tutakwanjulidde n'engobemanyi kitubimanyi. Bikira Maria byonna tubitadde mu mikono gye, naddala olunaku luno oyongere okusabira enneema zonna zetwetaaga. Zikiriza Katonda kati omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana ali omu yekka ye Mukama waffe, eyali mu lubuto lwa Mwoyo Omutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa n'agenda omuntu. Olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu n'alinnya mu ggulu. Atudde ku ddyo obwa Katonda kati omuyinza wa buli kantu, alidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Zikiriza Omwoyo Omutuukirivu, Eklezia Katolika omutukuvu, okussa ekimu kw'abatuukirivu, n'essanyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emirembe, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo lituule, obwakabaka bwo bujje, ebyoyagala bikolebwa mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye kyokele mu bibi. Amiina. Mirembe ali ejjudde enneema Omukama ali naawe, aweebwa omukisa abakazi bonna ne Yesu omwana w'endaala naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnya Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe n'ali ejjudde enneema Omukama ali naawe, aweebwa omukisa abakazi bonna ne Yesu omwana w'endaala naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnya Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe n'ali ejjudde enneema Omukama ali naawe, aweebwa omukisa abakazi bonna ne Yesu omwana w'endaala naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnya Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe ekya Patiri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu. nga bwe kyali olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Ali Yesu waffe. Otusonyiwa ebibi byaffe, tulonya omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga obusaasizi. Etukola ebisanja tukole tuulubereberye malayika Gabulyeri agaye Bikira Maria nti olizaala omwana wa Katonda. Tusabe empisa ennungi weetuwasa. Kitaffe ali mu ggulu erinnya liyitibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bibi. Amiina. Mirembe Maria, wajjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaala naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnya Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, wajjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaala naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnya Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, wajjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaala naye wa mukisa.
mukisa Mariya omutuukirivu nnaa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. mirembe mariya wujudde enneema omukama ali naawe waweebwa omukisa mu bakazi bonna ne yesu omwana ow'endayo naye wa mukisa Mariya omutuukirivu nnaa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. mirembe mariya wujudde enneema omukama ali naawe waweebwa omukisa mu bakazi bonna ne yesu omwana ow'endayo naye wa mukisa Mariya omutuukirivu nnaa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. mirembe mariya wujudde enneema omukama ali naawe waweebwa omukisa mu bakazi bonna ne yesu omwana ow'endayo naye wa mukisa Mariya omutuukirivu nnaa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. mirembe mariya wujudde enneema omukama ali naawe waweebwa omukisa mu bakazi bonna ne yesu omwana ow'endayo naye wa mukisa Mariya omutuukirivu nnaa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. mirembe mariya wujudde enneema omukama ali naawe waweebwa omukisa mu bakazi bonna ne yesu omwana ow'endayo naye wa mukisa Mariya omutuukirivu nnaa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. mirembe mariya wujudde enneema omukama ali naawe waweebwa omukisa mu bakazi bonna ne yesu omwana ow'endayo naye wa mukisa Mariya omutuukirivu nnaa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. mirembe mariya wujudde enneema omukama ali naawe waweebwa omukisa mu bakazi bonna ne yesu omwana ow'endayo naye wa mukisa Mariya omutuukirivu nnaa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. ekitiibwa kibe kya paatiri n'ekya mwana n'ekya mwoyo omutuukirivu nga bwe kyali olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe amiina. ayi yesu waffe otusonyiwa ebibi byaffe otwonya obuli obutazikira abantu bonna batwale mu ggulu naddala abasinga okwetaaga okusasizibwa. ebikolebesa n'ekikola ekyokubiri bikira mariya omutuukirivu akyali erizabeeti omutuukirivu muganda we saba emisa ennungi ey'okwagalana n'ey'okutagabanira ng'emirimu gy'abantu kitaffe ali mu ggulu enyabitiibwe obwakabaka bwe bujje byoyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu tuwa emmere yaffe eya buli lunaku tusonyiwa ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi totwala mu kukemebwa naye kyokole mu bubi amiina. mirembe mariya wujudde enneema omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna neezi omwana ow'endayo naye wa mukisa Mariya omutuukirivu nnaa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. mirembe mariya wujudde enneema omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna neezi omwana ow'endayo naye wa mukisa Mariya omutuukirivu nnaa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. mirembe mariya wujudde enneema omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna neezi omwana ow'endayo naye wa mukisa Mariya omutuukirivu nnaa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. mirembe mariya wujudde enneema omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna neezi omwana ow'endayo naye wa mukisa Mariya omutuukirivu nnaa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. mirembe mariya wujudde enneema omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna neezi omwana ow'endayo naye wa mukisa Mariya omutuukirivu nnaa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. mirembe mariya wujudde enneema omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna neezi omwana ow'endayo naye wa mukisa Mariya omutuukirivu nnaa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. mirembe mariya wujudde enneema omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna yezu omwana ow'endayo naye wa mukisa Mariya omutuukirivu nnaa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. mirembe mariya wujudde enneema omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna neezi omwana ow'endayo naye wa mukisa Mariya omutuukirivu nnaa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. mirembe mariya wujudde enneema omukama ali naawe
oli wa mukisa mu bakazi bonna yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnya Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Mariya wujjudde enneema Mukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna ne yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnya Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu nga bwe kyali olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. ayi yesu waffe Osonyiwe ebibi byaffe otuwonya omuliro ogutazikira abantu bonna batwale mu ggulu naddala abasinga okwetaaga obusaasizi bwo. Ebikola eby'essanyu ekikola ekyokusatu Bikira Mariya azaala Yesu Kristo ebeetere mu kisibo ky'ente. Kitaffe ali otwa emmere yaffe eya buli lunaku tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi totwala mu kukemebwa naye kyokole mu bubi. Amiina. Mariya omutuukirivu nnya Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mariya omutuukirivu nnya Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mariya omutuukirivu nnya Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mariya omutuukirivu nnya Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mariya omutuukirivu nnya Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mariya omutuukirivu nnya Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mariya omutuukirivu nnya Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mariya omutuukirivu nnya Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mariya omutuukirivu nnya Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mariya omutuukirivu nnya Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. nga bwe kyali olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Otusonyiwe ebibi byaffe otuwonya omuliro ogutazikira abantu bonna batwale mu ggulu naddala abasinga okwetaaga obusaasizi. Ebikola eby'essanyu ekikola ekyokuna Bikira Mariya atwala Yesu Kristo n'Eklezia omusingira Katonda naye yennyini okwerongoosa. Kitaffe ali mu ggulu erinnya lye litiibwe obwakabaka bwo bujje byagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Sonyiwa ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi
totwala mukemebwa n'ekyokolebwa mubi. Mirembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe olwamukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria otuukirivu nnyina wa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Mirembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe olwamukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria otuukirivu nnyina wa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Mirembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe olwamukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria otuukirivu nnyina wa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Mirembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe olwamukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria otuukirivu nnyina wa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Mirembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe olwamukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria otuukirivu nnyina wa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Mirembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe olwamukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria otuukirivu nnyina wa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe olwamukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria otuukirivu nnyina wa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe olwamukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria otuukirivu nnyina wa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Mirembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe olwamukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria otuukirivu nnyina wa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Mirembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe olwamukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria otuukirivu nnyina wa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Ekitiibwa kibe ekya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu. nga bwekyali mu mirembe na kaakano ne bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Yezu waffe tusonyiwe ebibi byaffe tuwonye omuliro ogutazikira abantu bonna batwale mu ggulu. naddala abasinga okwetaaga okusasisibwa. ebikola ebisanyu ekikola ekyokutaano Bikira Maria azuula Yesu Kristo mu Eklezia ng'ayigiriza abakulu ab'eddiini. Sabe empisa ennungi ey'okuwulira bakulu baffe. Tuwa emmere yaffe eya buli lunaku otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi totwala mu kukemebwa naye kyokole mubi. Amiina. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Maria omutuukirivu
omutuukirivu nnaa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Maria omutuukirivu nnaa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Maria omutuukirivu nnaa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Maria omutuukirivu nnaa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Maria omutuukirivu nnaa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Maria omutuukirivu nnaa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu nga bwe kyali olubereberye na kaakano ne bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Otusonyiwe ebibi byaffe, otuwonye omuli obutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga obusaasizi. Mbaagala mulokole emyoyo. Mbaagala mulokole emyoyo. Bawe ekiwummula ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batemekere emirembe. Amiina. Bawe ekiwummula ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batemekere emirembe. Amiina. Mirembe ayikalako omukyala. Nnyaffe ow'ekisa, ssamu lwaffe, ssanyu lyaffe, essuubi lyaffe, mirembe, tukoowoola gy'oli, ffe abaana abato ba Eva, tukusingira nga tukaaba, nga tukuba ebiwoobe mu kiwonvu kino eky'amaziga. Ayi omuweereza waffe, amaaso go ag'ekisa gasimbe ku ffe, ono Yesu omwana ow'endaayo ow'omukisa, omutulaganga nga tuvudde mu kiddukiro kino. Ayi omusaasizi, ayi omukisa, ayi Bikira omuteefu. Ayi Mukama tusaasire. Ayi Mukama tusaasire. Ayi Kristo tusaasire. Ayi Kristo tuwulire. Ayi Kristo tuwe. Otusaasire. 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 Otusabire. 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 Otusabire.
otusabire abajulizi otusabire abanyiikivu otusabire ababeerere otusabire abatuukirivu bonna otusabire abamunda nga toli mu kibisikire otusabire yatwalibwa mu ggulu otusabire akaalozaali entukuvu ddala otusabire abakuwa emirembe otusabire abakuwa emirembe otusabire abakuwa emirembe otusabire aligaka katonda gwajjawo ebyensi otusonyiwe ayi mukama aligaka katonda gwajjawo ebyensi otuwe ayi mukama aligaka katonda gwajjawo ebyensi otusaasire ayina katonda mutukuvu tusabire tulyoke tusaane yesu kristo yatusuubiza ayi mukama katonda twegayiridde ffe abaweereza tuwoomera abalamu bulijjo omwoyo n'emibiri ate tukusabira tuwonye ennaku ez'omu nsi muno okifunise mu essanyu eritaggwaawo tukikusaba nga tuta mu yesu kristo waffe katonda omulungi ennyo owa omukisa mu ekereziya wo n'abantu ab'ensi eno ne baganda bange n'emikwano gyange n'abatanjagala kuuma bulungi abakulu bange ab'eddiini n'ab'ensi kyusa emyoyo gy'abantu abatakukkiriza naddala abali mu nsi muno komya abavudde mu ekereziya wo n'aboonoonyi nyweza abalungi kyusa bulungi abali mu ŋŋendo juna abaavu n'abanaku n'abasibe n'abalwadde n'abazirika sonyiwa emyoyo gy'erubegaatooli ompa olunaku olulungi n'ennema okufa nga nkwagala jjukiranga obwedda n'obwedda tebawuliranga nga wali eyabulidde omuntu addukira gy'oli okumukuuma ng'akuwanjagira okumuyamba era ng'akusaba okumuwolereza nange nno ayi biikira mugole w'ababiikira nyaabo zirikidde gy'oli nga nkwesiga bwentyo nze gy'oli neevunisa mu bigere ebyo nga nkaaba olw'ennyo byange ayi nna kigambo buli okwegayirira kwange olw'ekisa kyo mpe kyenkusaba ayi yosefu omutuukirivu tujjukira gy'oli mu nnaku zaffe ate nga tumaze okwegayirira omugole w'omutukuvu ddala atujune tukuwanjagira naawe nga tukwesiga nnyo otuwolereze okubeera okwagala kweyagala mu biikira mariya ataliko bbala nnyina katonda n'okubeera omutima ogw'obuzadde gwe walina ku mwana yesu tukwegayiridde nnyo tunuulize ekisa ezzadde yesu kristo yanunza n'omusaayi gwe era tujjune mu byetaago byaffe n'obuyinza bwo n'obuyambi bwo ayi omukuumi w'ekika kya katonda omwegendereza ddala kuuma ezzadde lya yesu kristo lyalondebwamu ayi kitaffe atwagalira ddala tugobeeko akabi konna akatuwabya n'akatwonoona tugirire ekisa ayi mukubizaafe obuyinza ng'oyima mu ggulu tuzibire mu ntalo ze tulwanamu n'amasitaani era nga bwe wajjedde omwana yesu mu kabi ak'okufa nakaakano okukerezawo katonda omutukuvu mutaasa emitego gy'omulabe ne mu kabi konna tubikeko akasubi ffenna bulijjo tulabirenga ku bikolwa bye ebirungi naawe nga bw'otujuna tuyise bulungi tufe bulungi weeba okwesima okw'emirembe n'emirembe mu ggulu ayi omutima gwa yesu ddala otusaasire omutima gwa bikira mariya ogutaliiko bbala otusabire bikira mariya wamula nga tuli mu kibisikire otusabire fe abaddukira gy'oli yosefu omutuukirivu otusabire petero ne pawulo abatuma abatukirivu mutusabire taddeyo omutuukirivu otusabire Andropiyo omutuukirivu otusabire Antonio w'Epadua omutuukirivu otusabire Katarina w'Esireni omutuukirivu otusabire Sista Faustina omutuukirivu otusabire Bazangoli omutuukirivu otusabire abatukuvu ba Katonda mwenna abatukuvu b'olunaku olwaleero Mutusabire. bamalayika baffe abakumi n'abatuukirivu Mutusabire. abajulizi ba Uganda abatuukirivu Mutusabire. Katonda waffe Gwe byonna. Katonda waffe gwe byonna Katonda waffe obudde bukedde beera naffe tubeere naawe essaala zaffe ozisiima oziwa omukisa Mukama tusaba omukisa mu lunaku olwaleero Mukama taata tutukenye ebiri mu pirigatooli mirimu gyaffe mu maka gaffe mu baana baffe ne mu abo bonna be tusabidde Mukama naffe twetwalira omukisa gwo mu lunaku olwaleero mu linnya lya Faatiri n'ery'Omwana n'ery'Omuntu. amiina mu linnya lya Faatiri n'ery'Omwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. amiina Ayi Mwoyo Mutuukirivu jangu ojjuze emyoyo gy'abeesigwaho bakukwagala ennyo. Sindika Mwoyo Mutuukirivu wa byonna birongooke n'emisomo gitunuze kutya twegayirire. Ayi Katonda gwe yabangula emitima gy'abakkiriza ng'obatumira Mwoyo Mutuukirivu abatangaazi
naffe tuwa okutegeerera mwoyo mutuukirivu oyo ebirungi bye tuteekwa okugoberera n'okusanyuka ng'abadde atukulwagiza tukwegayiridde ku bwa kristo mukama waffe ajja ekimpowooze nga mambya ng'omwezi atemagana ng'enjuba atusanga ejjeeri tazze kulwana yange omutima gwange gugulumiza omukama n'omwoyo gwange njagaliza katonda kubanga yalaba obwetoowaze bw'omuzaana w'okubaleera amawanga gonna ganampitanga wa mukisa ekisa kye kibunya abamuti okuva ku zadde erimu okutuusa ku ddala abeekuluntaza yabajja ku ntebe n'akulumiza abeetoowaze yali owa isirayiri omuweereza we ng'ajjukira ekisa kye ekitiibwa kibe ekya paati n'ekyamwana n'ekyamwoyo omutuukirivu nga bwe kyali olubereberye nakaakano na bulijjo emirembe n'emirembe amen akikimpowooze nga mambya omulagavu ng'omwezi atemaganya ng'enjuba atusanga ejjeeri tazze kulwana maaliya yafunibwa munda nga toliimu kibi kisekere tusabire ffe abaddukira jjo twegayirirayo mukama waffe yesu kristo atuwolereza eri paati weyakkiriza n'essanyu okulonda biikira maaliya abeera ennyoka era abeera ennyaffe ng'ate eruyeemuleza waffe gy'oli buli yenna addukira gy'oli ng'ayagala okubeera mukwano gwo mukkiriza okubeera nnyoko oyo amina